Abakibiina kitanajja mu buyinza lwaki kina media personality nga kina n'amasimu gabe just obusimu ge bakozesa okubalabisa. Ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. Mwagezaako okubba akalulu ne kagaana nga abantu babalabisa. Kale nno amawulire mangi olunaku olwaleero oba oliawo agatambudde olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi 15 omwaka 2025 omwezi gwa kusatu. Kakati nkusaba onzikirize nsoke nkweyanjulye butereevu nnyo ate nkubuulire ebigambo byogenda okusigala ng'onyenya mutwe. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo namaze dde okubeera nga nteerera ampuliriza tutolontoke mu nsonga zino ate nazo tuzirabe olunaku olwaleero. Webuwungedde olunaku olwaleero nga sipiika Anet Amongo ampuliriza ono amaze okubeera ng'alengedde ekyagudde e Kawempe kakati ono akasatiro katandise dda. Jjukira nti Mwami Museveni bamaze dde okubeera nga bateekateeka ebyokugenda mu kkooti mbu okuwawaabira NUP mbu yababbye akalulu. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Secretary General wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya alayidde n'akomba kwebaza eri bwanaga nti kino twakyagala dda mugende mu kkooti agenda kubeera nga kabajjuutuka. Kaakati nno MP wa NRM amanyiddwa nga Mbwatekama kaakati ono ayongedde okuta akaka. Ono ategeezeza banne ba NRM nti ne bamusaddaaka Maguja abasajja bawangudde dda ate munnange ow'empaka akunama ebiri ono abawooninze n'abagamba bwe mulemerako ebigambo bigenda kubeera nga bitwonoonekera tugenda kuswala kubanga twaswadde dda ate tufundikire nga abasajja bano tubaliyiridde n'omusimbi omuyitirivu ennyo oba oliawo. Kakati nno ampuliriza ebigambo bingi nnyo oba oliawo nenja kusaba mbuwombeefu osooka onzikirize nkwanjulye omusajja omulongoosa omuluutansozi gwe ntambula naye ono mu mbeera yonna ey'obuzibu yasinga okubeera nga atubeererawo. Kakati nno mweyune omugambe nti namagijje ku AKTV Media Uganda olw'embeera ejja kubeera nga ekutererera. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawo kankutwale butereevu nnyo mu paaliyamenti ekiryo kifumba mutuku owulye sipiika ono ampuliriza ono yakidde dda ku maviivi ge n'akakasa nti NRM bano basosoze n'agamba tukoye obusosoze. Ono agamba mukama we Museveni era mukwano gange ampuliriza ebigambo bibino saagala kubeera nga mbirwamu sooka obiwulye tusimbule omulundi gumu ng'omaze okubeera ng'obitegeera nti abantu bano bye bakola babiraba naye ebiseera ebisinga akazibu kajja batandise okubeera nga beetaasa kubanga we tuulekedde 2026 buli lw'onooyogera ebigambo ebitakwatagana na gurawundi wandisigala nga toyiseemu kubanga jjukira bano baadde bategese omusimbi omuyitirivu ennyo wali e Kawempe era amawulire agamu galaga nti waliwo ensimbi ezaafulumiziddwa nga Balamu mbu ne Prime Minister bazeezibise ezabadde z'okugulirira bano abasajja balangiriemu owaabwe olwo Nalukoola asuulibwe ettale. Sipiika w'eggwanga Uganda avuddeyo n'ategeeza nti obusosoze bususse mu mawanga. Nawankubadde ndi kakiiko akasunsula pulezidenti baasindise mu paaliyamenti naye nkimanyi nti amannya gano si agalonda. Kijja kitya okubanga akulira amagye ye Muhoozi Kainerugaba, akulira Uganda Airlines ye Jennifer Bamutolaki, akulira ebyokulonda ye Byabakama, ayogerera poliisi ye Lusoki, akulira ebyenguudo ye Allen Kajina, akulira ebyenjigiriza ye Janet Kataha. Kijja kitya ng'akulira amakomera ye Byabashiija n'ategeeza n'abalala bangi mu department ez'enjawulo. Bw'ogenda kuba DPC nti okuba n'enduulu bonna basayidi emu. Amawanga amalala go tegaasoma nga gaaliwo wano nga ge gasinga gavumenti eno nga tennajja mu buyinza. Sipiika n'agamba nti ekyo nno kirina okutunulibwamu si kirungi. Nze naawe lwaki abyogedde netewera bidogolo abaganda nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okkunama. Ekiseera kinzi bazze nga bagamba nti abasosoze bali mu Buganda nenaawo balaba kati kye batuddemu nti okwata ba permanent secretaries abasinga obungi n'okwata head of departments n'ogenda mba DPCs ogenda okulaba nga waliwo ekyewunzikira n'olaba nti obusosoze weebuli yadde ndifendinga naye ekintu tekiggwa. Si bigambo byange, bibadde bigambo bya sipiika. Nze ngezezzaako kubikumenyeramu osobola okutegeera enebeera gya SP Media nga bulijjo tambula n'okumanya. But let me tell you, honorable members, truth be told, I am a chairperson of appointments committee. And I want to tell you, it is not the president who selects those people. It is not the president.
the president only forwards. Now, people who forward the names to the president, do they ever think there are other areas that exist? Do they ever think? Honorable Bademus, you may think I am being opposition, but I am telling you, this is a fact. Do you ever think that Peso belongs to this country? I have never vetted anybody who comes from that place. You find there are people who are coming from different areas, and you're living other areas. Let's have equity. Let's have regional balance. Kale nno olwo tumaze okubeera nga tusimbula butereevu nnyo nga bwe nnakunnyonnyodde nti ebigambo birungi si birungi abasajja ba NRM oluvannyuma lw'okubeera nga baaswaluse Kawempe kaakati basazeewo okubeera nga oba oliawo beekwata ku kisubi. Jjukira nti bano baadde balina optioni ey'okubeera nga bayisawo omukyalo ono butereevu nga bamaze okubeera nga bafuutiika obululu, era abantu bangi mwabalabye abaakubiddwa era nakati abamu bakyali ku bitanda bakyapookya nga weebuuza abantu ekyabakubisizza emiggo gino gyonna emitirivu ennyo nga balinga abakuba ensolo naawe otunulamu n'obeera ng'osobeddwa. Kaakati nno MP owa Igara ampuliriza amayiddwa nga Mbwatekamwa avuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza nti twabbye akalulu naye ate ekyamazima amatuufu abasajja batuwangudde. Era ono akakasiza nti abantu ba NRM bwe babadde entebe ne Museveni mbu baamubuulidde amawulire amafu Museveni ne bamugamba mbu akalulu ke Kawempe baakatubbyeko bubbi. Kati mbu Museveni n'agamba tugenda mu kkooti tuwaabe. Era omusajja ono yasusse okubeera ng'afulumya amawulire gano ku mukutu gwe ogwa TikTok ampuliriza ono ng'alaga nti Mwami Museveni ne NRM si bamativu n'ebyavuddeyo Kawempe bagenda mu kkooti. Era kyaddaaki olunaku olwaleero bimaze okubeera nga biyitingana nti bagenda mu kkooti, wabula SG amayiddwa nga David Lewis Rubongoya agambye Mukama mulungi kino twakyagala dda twakirindirira dda nga mbaga era bulijjo kye tulinze mugende mutuwabireko mu kkooti bwe mutwe mwatuwaliza 221 nti twabba akalulu kyokka temwagenda mu kkooti. Kaakati Kawempe mugende mu kkooti. Bwe munaagenda mu kkooti olwo obwenkanya bwennyini bwe twayagaliza embazzi kibuyaga asudde bugenda kubeera nga buvaayo. Ensi etegeere obubbi bwammwe, ensi etegeere lwaki mwatukuba, ensi etegeere bwe twamaze okulonda akalulu lwaki mwasindisa agasajja ne gajja ne gakuba abantu, agasajja ne gasambasamba amabokisi g'obululu, agasajja nga gakutte mundu okuba oliawo okutiisatiisa bannayuganda. Bigambo bibino ampuliriza. Baabalwanyisizza, bannamuwulire mwakubiddwa, buli kimu kyo effujjo lyonna twali batuusizzaako nga NRM. Saabaddeyo munkwate bulungi. Sina gwe naakubye, sina gye naalabise, siyinza na kikola, naye ng'effujjo eryakoleddwako abantu baffe aba Nuupu kitalo era kitalo ddala. Era munsonyiwe motoka kati bazitadde naye kati nja kukamaliriza bwe muwulira ebireekaana temukaaba. N'olwekyo njagala kwebaza aba Nuupu okulemerako ne mulwana okutwala obuwanguzi. President wange njagala kubuuza ekyakutwala mu nsiko kyekiriwa. Era njagala bamalamu amaanya mwenna abatuwuliriza oba ba NRM baki. Bwe tubadde mu State House, President Museveni ayogedde yennyini nti Nuupu agitwala mu kkooti kubanga babbye akalulu. President oba bamulimbye oba abigoberera oba yabitegedde. Naye kimanyi kwogera ababaka ba NRM bonna ne baseka ne basekera ddala tubadde eri nga tuseka. Ate waliwo asobola okumuwakanya. N'olwekyo aba Nuupu babatwala mu kkooti ku lw'okwerwanako okulabika nti tetwababbye kyekibatwaza mu kkooti. Kati Nalukoola bagenda mutwala mu kkooti okumutulugunya ku lw'eddembe lye. Banange twandiswaddeko ebiswalo bye twakoze n'akalulu kwe twabbye ne tuyitirira. Tweffe twandibadde tugamba President nti abantu tubatwala mu kkooti tukoleyo ki? Ani atakiraba? President Museveni bino bye mukola mu by'ekinaana saaliwo. Abagenda mu nsiko ekyo kyakutwala mu nsiko bwe batyo abakubba bwe beeyisanga oba gw'osussizza. Kyenjaga mbuuza temunkwata bubi.
bwe kiba nti kino kye twalabye olutalo battle battalion manya simanyi bice byabadde eri byabadde bwe bityo ffe abayenaremu ne bituswaza kakati gwe president ebyakutwala mu nsiko ebyobote byali kubisukka ku kino kye twakoze bwe twakulanga mu psychology tuyigiriza abaana ekitutwala mu ssomero abaana bwe banga bazannya emizannyo mubayigiriza bayige basobole okuyiga ekintu kye bayita defeat okukkiriza nti basobola okukuwangula gy'emisango egimu gye tuzannya omwana mutegeka amanye nti bwe bampangula baba bampangudde president kino kibadde tekisaanidde nti n'akaluulo akatono bwe kati akantu akatono tukalwanirire tukaabe tukuba abantu ensi ekaabe ensi etukyawe singa twakitadde there is what we call let it go singa twakitadde kubanga we were not expecting even to win era nze prediction yange kyandibadde kya buswavu nga tuwangudde ng'amanyi nti obubbi bwasusse naye njagala kwebaza bannakawempe nze ndi wa NRM ayogera era video eno njagala etambule njagala kubeebaza mwerwanyeeko teri ekintu ekiruma okuba oyina akaluluko mu mazima ne bakabba ne NRM batubbirayo ababaka aba bangi be basuuzizza flag nga bawangudde naye obubbi obwoliwo ewaffe nabwo bungi nolwekyo tulina obbakaabirako tulina okubayozaayoza ekibatuuseeko naffe tukisuubira weewaawo tuli mu pate between us kigenda tutuukako kubanga omunyankola agamba nti kano kabengo kataseera omwe luno olubengo nti bw'oba osa oba okusaba kuyita okusa oba ki simanyi mu nsonyo obiganye vukabira leganye nolwekyo mwesuneko mweyozaayoze musanyuke naye pulezidenti wange tuswadde era bino byoyogera nti mugenda kuwabira abanuubu tubawaabira ku ki nsimanyize basazizaamu ebox kabazisazeemu twabbye n'okuswala ne tuswala ne tuwemuka nga mpunzika nze embwa tekamu era nze kati ntunuulira president akalulu ka MP bwe kati kamu gy'omanyi nti Kawempe territory yaffe yebadde bakaabye basuzuza nga temutudde bwe mutyo ako akamu bwe kati akatuwe mudde ne tuswala kati nze neebuuza ate bwe bukya nti omuntu akuwangudde awo osobola okukkiriza nti n'abanuupu weewaawe twababbye basobodde okutuwangula kati singa bukya gwe pulezidenti bakuwangudde oba Kyagulanyi akuwangudde oba Besigye akuwangudde omuntu yenna oba nange nkuwangudde mazima osobola okukkiriza nti bampangudde can you accept that defeat nga eno ya NRM ya party just seats ze tulina mu parliament zimala tuli over 300 something members of parliament nga ba NRM emu yokka nga you cannot even concede and accept okulonda okwemirembe kati mwaba NRM abagala okunvuma mwe abatalina byakukola mu nvume kambawo olugero luno ono yali muzibe ng'amanyikiddwa ku kyalo lumu yakeera n'agenda n'akonkona ku nnyumba ey'omuntu muliraanwa naye muliraanwa yali alina amaaso abiri ng'alaba nga mukyala nga namwandu kati namwandu bwe yawulira eddoboozi lya muzibe nga yakonkona yali azukuka nga buli ku makya nnyo n'agamba oyo muzibe waffe waliwo omusajja ono Chairman Mulamba omu ku kyalo ebimu ku by'e Kawempe North akalulu gye kaabadde wuliriza omusajja ono wa NRM kyokka omusajja ono bwe yabadde akuyega abantu b'e Kawempe yakoze ekyafaayo ekitabangawo kyenjagala okukulagako nawe ogenda kwewuunya era omusajja ono mu bigambo bye bwe yabadde ayogera ebigambo bino yasoose kwetonda naga nti General Museveni gwe chairman wa NRM Alhaji Moses Kigongo gwe vice chairman owa NRM wabula ngenda kubeera nga mbasaba kubanga ebigambo bye ngenda okwogera muyinza obutabyagala naye nga gano ge mazima amatuufu agali ku ground era omusajja ono gugambye nti chairman wa NRM kyokka nga atera y'omu ku baana
abaabalwanyi mbu abaalwana eyeruwero mu myaka gy'ekinaana eyo. Kaakati nno omusajja ono yavuddemu ebigambo ebyewunyisiza ensi. Banne bwe babadde e Kawempe nga bakuba kampeyini nga bakubira Farida Nambi eyabadde akutte ebendera eya NRM, omusajja ono y'omu ku babaddewo nga basaakaanya. Wabula wulira ebigambo bino omanye nti abalya mmere magoma gavugira aliwo. Omusajja ono bwe yavudde mu kulaali zino ez'enjawulo n'agenda ewuwe n'akwata essimu ye butereevu nnyo n'agyetunuzaamu nga bw'omulabaawo. Kaakati ono n'atandika okubeera nga asaba bannayuganda bonna naddala abo abalonzi ab'omu Kawempe North n'abagamba nti mbeegayiridde temugeza ne mulonda NRM, temugeza ne mulonda owa NRM nze abagamba ndi mwana wa mulwanyi era ndi chairman wa NRM mu kitundu kino eky'Ekawempe. Mbeegayiridde mulonda omuntu asobola oyo gwe mulaba anaatulwanirira, so temulonda kkala lwakuba wa NRM lwakuba wa yero nga nange gye mpagira. Mbeegayiridde owa yero temumulonda, kisobole okubeera nga kisindika message ne sigino eri waggulu mbu mu bakulu aba NRM nti abantu bemutuweereza twabakoowa. Omusajja ono ayogera ebigambo bino nga yeetunuzaamu essimu nkugambye nga y'omu ku bachairman era nga n'akatebe okalaba kaatuddeko ka yero n'akaliranyewo ka yero. Omusajja ono wa yero nnyo. Kaakati ono mu bigambo bye yavuddeyo misana tteke nkugambye n'akuba kampeyini ng'agikubira ate omusajja amayidwa nga kanso Elias Luhimbaazi Nalukoola. Ebigambo bino njagala mbikutwale mu butereevu nnyo obyewulirireko omanye nti abantu bano bambala kyenvu naye nga munda muli basajja batuwagira nga pulezidenti bw'agamba gye bali bannaffe. Okusookera ddala njagala okwetondera ekitiibwa pulezidenti ne vice chairman wa NRM Alhaji Moses Kigongo olw'ebigambo bino ebiyinza obutabasanyukira bulungi naye ate nga bye biri mu bantu oba bye bituluma, kubanga eddagala pulezidenti talina budde bwonna mu kisanja kino bakulembeze bye yali asisinkanye. Ensonga ezimu ziva kwabo abantu abeefuula mu kakati baagala nnyo NRM. Munayagala NRM nga mugijjukira mu by-elections. N'olwekyo njagala kubasaba nga mbeegayirira mwanyinaze ne bwaba mukulembeze mulungi naye mulage ku busungu. Temuddira kalulu kammwe kukawa muntu ono akutte fulaaga akalulu kagabire omuntu yenna gwe mulaba. Esobole bubeere obubaka butuuke butereevu eri pulezidenti n'eri bano ababadde beefuula nti nno kubanga bamala otwogerako ne bagamba abaganda tebakwagala Mwai Museveni, abaganda tebakola bwe kiti. Pulezidenti naye oluusi ebyo n'abikwata n'agenda nabyo mu maaso. Munajjawo omukisa ogutuusa message eri pulezidenti. Mwina kutuusa message yammwe na kumukuba kalulu omuntu w'NRM mukuba kalulu obubaka bulyoke butuuke eri pulezidenti. Mmwe mwennyini aba NRM mbeera abasaale obutaawa NRM mu kalulu kubanga ne by-election esigaddeko omwaka 11 bwe tukaluzingaako tugenda kuva mu buyinza kubanga Museveni agenda kuva mu buyinza oba NRM agenda kuva mu buyinza. N'olwekyo mukozese omukisa guno ogwazze ng'okutuusizaako obubaka bwammwe obuzze bubaluma. Abantu bano bwe mulaba batuyisizza bubi nnyo, batwogeredde eri pulezidenti, boogeredde ekitundu kya Buganda kino. Bw'otuuka mu bajeti ya Uganda beeyagaliza bokagenda ebunyolola ebyo baatutte mu bajeti ya Uganda. Ebisaawe babizimba, yeri ebisaawe by'ennyonyi, yeri eby'emipiira, enguudo ennungi ziri eyo, awo e Kawempe waliwo ki? Kaakati nno nga bwe nkubuulidde ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza, nja kwala nnyo oba oli awo oddemu ate owulira ebigambo bino. Omusajja oli gwe nakulaze ameddwa nga mbwa tekama ampuliriza yayogedde ebigambo bye yayogedde. Wabula olunaku olwajjo abantu ba NRM baavuddeyo ne bamulumba bubi nnyo. Ono baakanze kubeera nga bamuwaayiriza era ebigambo bingi bye bamusibyeko oba oli awo ne batuuka n'okubeera nga bamutiisatiisa, okubeera nga bagenda kumusiba, okubeera nga bagenda kumukuba oba oli awo. Ejjukira omusajja ono yaliko ko mu NRM ne yeewaggulako ko. Era ono omusajja tuwamulabako ku NUP nga People Power etandika ng'alidde pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu era alina n'ekifaananyi nga bali bonna, ono nga yabadde ne Red Beret. Wabula teyasala ddiiro kubeera nga yegatta ku NUP oba People Power, wabula yagyagala era y'omu ku bagyembuleesinga n'abeera nga yagiwa encouragement oba yagyencouraginga abantu okugibaagazisa. Naye ngo tekyamujja mu NRM, yasigala mu NRM. Naye ngono y'omu ku basajja abakyasinze okubeera nga boogera ebigambo ebyo ebiruma abantu. Ono lyomu ne Barnabas Tinkasimire bali mu NRM naye nga bano bakyewaggula bennyini abawedde emirimu era babasuspendinga nako mu NRM nga babagamba mbu baagaana okukkiriziganya n'ebyo NRM byebeera esalawo, bano babeera na byabwe birala. Kati omusajja ono olunaku olwaleero ate akomyewo mu nkuba empya
naawe bigambo ebirala ng'asinzira ku ebyo bye yayogedde jjo n'abo abamutiisatiisizza n'okubeera nga bamukangakanga olw'okuba yayogeddeko Kawempe North n'agamba kyadde kideservinze NRM okuwangulwa. Alright, mwasuze bulungi program ebigambo ddagala amanya mbwateeka mu MP Gara West abatulaba ku tiketi ya NRM ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa kusatu. Kakati jo n'akoze video gye n'akoze nga njogera ku kalulu ke Kawempe n'afunye okutiisatiisibwa okw'amaanyi kubanga video yagenze viral. You cannot imagine that n'agikoze essaawa 10 nabbiraawo zagenze okuwera ssaawa 4 ng'abantu basukka mu 57,000 nga baakagibeerako baakagiraba. Kaakati abantu ne batandika okunkubira essimu, abamu bampeereza message aba NRM, abamu ku mikutu ne bagamba siina magezi siina ki. Kale kagabulire ddala, nze mbwateeka makagabule. Era ntuuka ne neewuunya Abannayuganda bagamba nti tegaliimu basigayina. Bw'olitegeera omuntu ayinza okugenda mu constituency emu ne yeesimbawo n'awangula n'adda mu ndala n'awangula nga tebikwatagana. That's how you will understand me n'otandika okunyandaratinga nti oluusi amagezi tegaliimu. Naye yo si ensonga kubanga njagala munvumire ddala, njagala muntiisatiise, njagala munsibe, naye nze mbabuulirira abannanga ba NRM bye twakoze Kawempe bifu nnyo era bituswaza nga pate. Njagala kukiddamu era njagala muddemu munkalakate, njagala munkubire, njagala muntiisatiise because n'abagambye ne muzibe alaba. There was no need for using unreasonable force ku bantu abatali armed. Bwe mubanga timunebo kukkiriza nti twaswadde kati ngambe twawemuse era tukyawemukira ddala. N'abagambye nti jjo mu pate President Museveni yagambye tugenda kuwaabira Nuupu, tugenda kuwaabira Nalukoola tumutwale mu kooti. Era abamu ne mumbuuza kakati ate lwaki temwamubuuzizza, lwaki temwakoze kiwakoze woki? Olina okwogera kubanga tomanya ebibeera mu pate. Bakugamba nti kubanga ayogedde balina okuwa omukisa nti jangu obuuze. Ekirala, abawagizi ba Nuupu njagala mubeere very tolerant. Ekimu President Museveni kyabasinza mmwe. Kubanga bwe wavaayo omuntu yenna nga wa tribe endala okubegattako mugamba oyo spy, kubanga mbiraba mutera nnyo okuvuma Lubongoya nga bwe bamusindika nga bakola ki, buli ajja wa Western Uganda oyo spy oba biki. Kino njagala nkibabuulire. Kati President Museveni ye kyabasinza kye mutanabategeera yandibadde talina ba Moses Ali mu gavumenti ye kubanga bamulwanyisa. Kati waliwo bateddeko comment kakati olaba mbwateeka kakati tojje eno sigalirayo ddala bambi teri yakugambye nti nzija mupate yamu kubanga nkugambye nze natandika People Power ne Bobi Wine. Teri yakugambye nti nzija naye nze amazima ngayita mazima. Ekirala mwe mwandibadde mugamba jangu ng'omanyi nti bw'oba oyina kati kamu n'ogattako bubiri tekayinza kusigala nga kamu. Ekyo ekibalo kikyaganye kasita mukyabeera nga mukyalina okusosola mu mawanga. Buganda yokka teyinza kukwata Uganda n'esobola ogituusa ku ntikko. Ekyo njagala obabuulire. Gwe bw'oba olowooza nti Buganda yokka yegenda okukwata Uganda n'egiteeka ku ntikko, ekyo njagala okyerabire. Kubanga epate okubeera pate n'ebeeramu gundi erina okubanga erina abantu ab'enjawulo ate nga yo tolerant. Kati abaana abasinga abamala agabeerawo nga they don't have even ideas ne bayimirirawo ne batandika okuvuma muyina ekizibu. Kati nze onvuma ki mbwateeka make siwulirangako nti oyina ennyindo ng'ekkalya y'eggaali gye nnina onvuma ki? What do you think oyinza okunvuma ate ne kinkwatako nnyo? Eyo si ensonga esinza okundeeta, naye ensonga esinza okundeeta njagala kuddamu kubuulirira ba NRM. Ba NRM bannange
era nga kano buno obubaka bugendera ddala wa President Museveni ne group yo bana banja babala mubo bakulimbidde ddala kubanga for you are not on ground era edda twabeera ne intelligence neba intelligence nayo yatuuka nebaaki intelligence kati ewa amawulire ag'obulimba agasobola okubayamba bafune ssente tuteeke mu kino tekyawa amawulire agaliraayebo that's why tujja sigala nga tukyaswala kati prime minister Nabanja ne Balamu mwalimbye President Museveni ne mumulaga Kawempe kintu wekiri kasito teekayo ssente kasito okola ki Balamu ne bakuwa ssente nozezibika katategwe n'omanyi nti olina kyokola mwebale bannakawempe mwebale ate mwebalire ddala so kati kyenjagala okubabuulira mwenna abatulaba ku programu eno bigambo ddagala nze mbwa tekamwa nga MP ate nga wa NRM ddala abayendali mu bannange abatandise okumbuulira ebitaliimu mutwe na magezi nansa ne munkubira ne mumpereza message kakati oyogera biki olaba tugenda mu kalulu kakati biki ebyo mugende mumanyiira abalala I'm self-made nzo omutwe gwange guno guneeyimirira siringa mmwe abasinga bwe baagala nti bakulowooleze era mundaba ne bwe tubeera mu kokasa ebirowoozo byange byendeeta byawukana lwakuba temubiwa mwagaanya okulabika nti biyinza okuteebwa mu nkola kati kano kenjagala okwogerera ddala olugero rw'ensembesaayo ddala ku topika eno eyabaddewo Kawempe nga tuteekateeka nti bannaffe abaawangudde Nalukoole yawangudde mu mazima mu kutulugunyizibwa mu bubbi obususse nti tumutwale mu kooti kati njagala owulirize luno olugero Abaganda balugera nti ow'empaka akunama emirundi egi ebiri kati nkimanyi waliwo ne bannaffe Abaganda nga luno olugero tebalutegeerangako nga bibuuza ite ow'empaka akunama ate emirundi ebiri kati kandukunnyonnyole kubanga njagala otegeere nkulage nti NRM twakunamya omulundi ogusooka katugenda kukunama omulundi ogwoku bwe tubanga tugenze mu maaso nga temuwuliriza bigambo byange byenjogera nti mwagala kutulugunya Nalukoola nga mumutwala mu kkooti kati kankulage edda abantu bonna abaatuulanga katugambe otudde ku ntebe oba gundi enaatuukayo no bw'oba otudde ku ntebe okusinga abakyala tatuula ng'abaami nti osanga atudde bw'ati kakati bano abakyala ojja ssanga atudde bw'ati bw'aba atudde bw'ati kitegeeza nti abamu okutuula obulungi bw'ati ojja ssanga ng'oluusi atudde bubi kati bw'atuula obubi bw'ati oli n'amugamba nti naye gundi bannange otudde bubi kati eyandibadde bw'omala omugamba nti tuula bulungi neyebikkako bw'ati mangu nnyo n'azzaako kati bw'omugamba gundi otudde bubi abadde bw'ati agamba okakasa ayagala alengereyo n'ayongera okugaziwa kubanga yako alowooza nti bw'omugamba gundi otudde bubi okakasa n'ayongera okugaziwa kati okyo kyovula bagamba ow'empaka akunama emirundi ebiri omugambye atudde bubi abadde atudde bubi ng'olina kyolengera oluusi olengera akawale k'omunda naye bw'omugamba gundi otudde okakasa n'ayongera okugaziwa gy'emirundi ebiri abatuwabula abatuwa amagezi mu NRM tugenda kukunama omulundi ogwokubiri nga nuupu twerabisa etukubye ekigogagadde ennume era mwandibadde tulwekwatako ne twegamba bannange mu bubbi bwonna bwe twakoze okutulugunya abantu okubakuba okukola ki abantu bano bagenze mu maaso ne batuwangula katubayozaayoze owuleko pulezidenti wa Botswana munne bwe yawangula batandika okulangirira obululu n'alaba nti munne awangudde kyeyakola teyalinda nti obululu busobole okuwera bamumaleyo ng'alaba oli amutwalaganya yakuba essimu n'agamba mukama wange njagala kukuyozaayoza era ndaba ekintu okitwala naye I concede defeat kooli bannange bannange sinaba kuwangula biki n'agamba nze okusinziira ebijja ndabo wawangudde n'asirika oli bwe yamalira ddala okuwangulira ddala yaddamu n'akuba essimu endala ng'amugamba taata
kulika ompangudde kyenkugambye kye kituufu yensi gye twagala tulina okubanga tulina bye tusobola okukoppa okusobola okutambuza Uganda yaffe mu maaso ebigambo ddagala. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 755228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ebigambo bino bikulu era bikulu nnyo nkakasa naawe obyetaaga. Olunaku olw'okwosajjo wali e Kawempe North Kanso Nalukoola yamaze okubeera ng'awangula akalulu butereevu nnyo, naye akalulu kano abasajja bano bakyewaggula mu NUP babadde nnyo nga basekendinga Luuswa Luwemba, wadde ng'abantu bano baagaana okuggyayo omutwe naye okumufasiriteetinga buli kimu be baakimukolera. Bano nga balowooza nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omuntu gwe yalonda Kanso Nalukoola tajja kusobola kubeera ng'awangula olwo oli omusajja maidwa nga Luyimba oba Luyimbaazi oyo Luswa mbwatwale oba constituency ya Kawempe North. Kakati nga basajja bano bateeseteese okubeera nga baserebulatinga n'okujaganya balage nti NUP yaggwamu. Olaba omuntu ng'oyo abawangula era balage ensi nti Mwami Kyagulanyi takyasobola kulagira bw'akyabalagidde ne kikola. Era mwawulira abantu bangi baavaayo nga boogera Luwemba Luuswa. Abo abantu bali bonna basinga bamaze okubeera nga bateekebwamu amafuta n'ensimbi. Wabula bwe twagenze mu kabokisi Luwemba Luuswa n'ekyokubiri teyakikutte, era omusajja ono yafunye obululu 240 mu constituency yonna ennamba. Kyokka ng'ono yagaana okukkiriza ku biri NUP bye yasalawo nti mu baba bakusinze teweesimbawo nga independent wabula wagira oyo NUP gwe beewadde kkaadi. Omusajja ono Luwemba yava ku bigambo bino byonna n'asalawo n'akola ebibye nga wagirwa abasajja bano oba oliawo aba Democratic Alliance ng'ogusinde. Kati bano baavudde ne bakuba olukuŋŋaana ng'amawulire ga Nalukoola gakyasatuleetinga. Kyova olaba abantu abasinga bino temwabitegeddeko kubanga NUP balina amawulire gwe ne bwoba ofa otya n'okola press conference eba tejja kuvaayo kintu kyonna nga NUP eri ku internet kuno. Kati ebigambo bino omusajja ono baamuyambyeko okubimwanguyiza mu ngeri etya bweti. Mpuuga yagambye mbu His Excellency Bobi Wine amumiisinga n'enseka n'engwa n'eribwe nti n'eŋŋamba basiru kweswida. Mpuuga okwefaananyiriza abamiisingwa n'olabanga bigwanamu His Excellency Bobi Wine ng'era yalina okukumiisinga. Kakati njagala weetekeko mu bigere bya His Excellency Bobi Wine nga yeggwe Kyagulanyi nga Kyagulanyi empuuga. Ki ky'oyinza okumiisinga ku mpuuga? Kukwasa baana kalangala. Kuteeka bijambiya Masaka ekyatuuka okukwasa Sseggirinya ne kitwala n'obulamu bwe. Kutunda struggle ku miliyoni za $10. Okulya enguzi ya miliyoni 5. Okukutanga ne Museveni ng'omuwa ebyama by'ekibiina. Gwe singa obeera nga si eggwe empuuga naye ng'oli mu lugendo olugenda entebe okununula bannayuganda, naye nga mpuuga buli stepu gy'oteekinga yasooka okugiwa Museveni nti kaakati babala kino, gwe oyinza okumiisinga omuntu alinga mpuuga nga tonnasiba ku bantu kukumiisinga. Ekibuzo kiri kimu, gwe osobola okwemiisinga. Waliwo omuyimbi yandeeterako oluyimba myaka nga 5 emabega, yali muyimbi muto ng'asaba bandu mutambulizeko mbulufuuke hiti mu bantu. Kyennava mugamba munnanga oluyimba olumpadde era nduwuliriza naye nga sinnalutwala mu bantu kubanyumira. Ekibuzo kiri kimu, gwe kaluyimba lukunyumidde? Kubanga gwayina okubeera omufumbi era omulozaako asooka, naye oluyimba bwe nduzannye gwe wennyini nnyinirwo tondaze nti olufiirinze, tondaze nti lukunyumidde. Kubanga oluyimba bwe lubeera luzannya amaaso nga teeka ku ya luyimba singa mbeera kumpi.
ndabe feelings ze y'oluyimba luno ziri zitya naye bwe nazannya oluyimba nga bwe lutanyumira naye kaluyimba bwe lutamunyumira naye ng'ate aluleese nduwa abantu lubanyumire era twawunzika tukkiriziganyizza nti ddayo onoonya oluyimba olulala olunaakunyumira automatically bwe lunaakunyumira lugenda nakunyumira abo b'oluwadde okululya naye oluyimba olutakunyumidde gwe kaluyiya ng'omufumbi terulina muntu gwe lugenda kunyumira ng'ate omugabudde lugabule nga gwe kalufumba lugaanyi okukunyumira kakati n'empuuga yennyini tasobola kwemiisinga wabula ali ku His Excellency Bobi Wine alina ebirooto by'okununula eggwanga mbw amumiisinga akumiisinge amiisinge ki ejjinja lyo mu struggle oba achievement zo mu struggle si struggle ya National Unity Platform yonna na yonna gye tuvudde ki eri eggwanga so si eri ggwe Mathias Mpuuga Nsamba omusajja gw'oliko yafuna dde omukazi omulala baazaala na balongo omugumba asinzidde gye yafumbirwa era nkimanya mmisinga okwo kuba kwegumya Mpuuga sooka okkiriza amazima nti omusajja ali waggulu wo sisuubirayo Sudiru wayinza kutuuka ku bwetaavu obw'okumiisinga yeekolera itongwa atacyakola mu kampuni ye ng'ate bwe yali mu kampuni ye yali eziŋŋama naye okuva lwe yakuluma mu kampani ye etambula bulungi kubanga n'omukozi gwe yazza mu kifo kyayeekolera mwesimbu era akola sales ennungi yeekolera n'asinziira eri mu buzigo gy'aliira muwogo gye yasiraanira nkimanyi Sudirwa Nsubwa nkimanyi Sudirwa Mmiisinga kuki ku nsonga ki kuba omusajja omufumbo bw'aba yali anoonya mwana najja afuna ekiwalajja n'ekito n'okukusinga nga kiwulize nga kirina empisa nga kirungi nga kirima nga kifumba nga kimwoleza ate n'ogattako n'okumuzaalira abalongo mb'oli omukadde agudde n'embugubugu atakyasikiriza nga ne olunaku olw'eggulo Robinah Nabbanja yasisinkanye namwandu wa Yasin Kawuma eyali driver w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono kinajjukirwa nti yakubwa amasasi mu mwaka gwa 2018 bwe baali mu Arua n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu amasasi agamuttirawo Mbulaga era nga amasasi ago gaali gagenderedde kutta omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda n'amubikkako akasubi oluvannyuma lw'emyaka kumpi 7-8 abakulu bano nga tebalina nsonyi nga balaba pressure yeeyongedde mu kalulu k'Ekawempe olwaleero bagenze ne basisinkana omukyalo oyo lwe bategedde nti bamuttira omwana bamuttira baawe era nga n'abaana be tebalina mwasirizi olwaleero nga abantu babataddeko pressure Ekawempe we bategedde nti balina okudduka okuliyirira omukyalo oyo oba okubaako kye bamuwa olwaleero n'olwekyo eno regime tebalina nsonyi nti omusajja bamutte watali musango ewatali kukwata ye muntu yenna yakuba muntu ono masasi ne bamutta ewatali kunoonyereza kwonna olwaleero bagenze nti bagenda kuzimbira mukyalo ono nnyumba abakulembeze ba Uganda oba abafuzi ba Uganda mutukoze bubi nnyo nti omuntu eyali alina famire ye ng'ali mu kulabirira abaana be olwaleero n'abaana oba tebakyasoma na kusoma kubanga n'omukazi agamba talina waabateeka kitegeeza n'okusoma baadde tebasoma olwaleero we muvuddeyo mubeere nti mugenda kubeera nga muyamba abaana abo kino kitegeeza ki nti abakulu baneeno bo baliwo just kubikka kifu ku bantu banna Uganda olwaleero tuzze omuntu ono Robinah Nabbanja azze ateekewo embeera nti balumirirwa nnyo munamwandu ono ate nga bo kennyini be batabbaawe zinali badde ndowooza mwali soose kuvaayo ne mukwata abantu abatta Yasin Kawuma omukyalo ono ne afuna justice kubanga olwaleero omukyalo ono kyeyeetaaga ye justice kwani yatta baawe
n'afuula abaana be bamulekwa. Naye bwe munajjanga mubuzaabuza n'abantu n'obusente kino kitegeeza nti bajja kubattanga oba bajja kututtanga wayitewo akabanga nga baagala okuyisaawo ebyabwe badde beefuula babalayirira. Bampita Mr. Update.